Ochalaba okwanjula n'embaga. Wasane wakati omusanga huo. Mugulu. Sema pita body wine abantu bakola yena baba ulijjo munonya. Bakukubutu kamisinde abantu bakongoja. Omuganga ndumwa. Kalulu kaliwa. Oneko. Yalaza kuba konya ulijjo kunonya. Kazina nganyo mugulu. Feeling good, banana. Bale, tubongere engalo bano. Bazikubalwa omwa tubongere engalo, ab'ediredi tubongere engalo. Abenyonyi mwongere engalo. N'abengabi twekubireko mu ngalo. N'abambejja. N'abasuubuzi abava e Nakivo Trading Center. We clap our souls.
ani akutte akazinda byalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nikati waliwo abatunula tulya ddi tunaatera. Mukulu bagambe bagume kale mukulu. Tusanso balaba banyabo. Kale. Eradde basebo. Eradde nnyo sebo. Eradde banyabo. Eradde nnyo basebo. Kulika amakubo. Atutambudde bulungi tegatumenye. Tujidde mu motoka nga nnene bulungi. Era kye twewuunyiza kimu eri ewaffe tugwa mu mukwano mmwe mugwa mu binnya mu kwambuka awo twewuunyiza bwerungi. Ekitegeeza na bano beewammwe baluwa mukulu bibinja bya Makka nedda mukulu kati abo babadde baleese biri ebibadde bibulayo esebo. Kale kati mutabani wange Ashraf wanjita Ashraf eddala Ashraf Magoba twongere engalo kati Ashraf teri Magoba mwavu beri erinnya ly'abagagga. Naddako ekyengulu kozi ono yeyandabye luli daba kansala daba sente ebyembalira tugenda kuyo tubisobakola kansala sakizibu temagerera daba sente That is beautiful nation. Experience celebration. tubarekererawo ye tata olwatuuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyo kubalaba. Musanyuke senga tuzze. Enseeraganya n'etajja ffe tutuuze. Agikalule wali kugaba ku ssente. Mukulika amakubo. Tutambudde bulungi. Bannange namwe mwebale kubeerayo senga. Tubeerayo senga. Kati taata ono ye senga Bulaka gwe boogerako bulijjo. Ow'ensonga. Bakikubireko mu ngalo. Kati mwanyinanze. Wanyidda. Nze ebyange si byakwebuza amagezi. Mu byensinza otegeera. Mmanyi omulimu gwa imaamu kuba kusaaza. Kituufu.
omulimu wa Mama Fina naye agumanyi kali saagala kwetooloola abantu abo gwobamanyi oba waliwo abamanyi omulala ba tetunnalya obviously taata waliwo abamanyi okukisinga kakikubireko mu ngalo kati akazindalo kasaze lubijjo taata nzikirizaje ekigambo kyayogedde bwe kitango olw'okubanga nzirina buli omu kyalina kyeyeewano nakyo imamu we waffe yeewana naluba omwazinyi abakeera bukeezi kiriza nange muweze nninawo kati abakeera gw'oliriddawa mwanyinazi oyo muveeko kwasa akazindalo nyini nsonga buli nsonga ebaako nyini waayo mukulu enaamu wali abo atumanyi nti njagala akazindalo katambule tulabe ayina kubanga ataddeko kubeeko mugalo timu musita wali bakamuwadde naye ne kannyoko kano ensonga kajagadde buli kimu kakikubire ate nno tufaanaganira neyo sikulimba daba kano lindako mugamba seeko obwabasenga kamulunguseemu teekako obwabasenga kakase nti kiryoke obwabasenga bwe nabano basawo byenzudde nti basenga bonna abasinga basawo tungerenga anti teriyo musawo akuwampeke nga tataddeko galuma kwegamba n'owulira eddoboozi nga omuntu tasobola kuyomba mu nnyumba mwanyinazi oli yamaliriza okubuuza ekyange nze mbuuza kuba emyaka gyammwe ate tegirwawo mu kutuula mu kuyimirira emyaka gyammwe gya ntondo tuba tugisaasira olw'eggulo muba kacyayina binyeebwa mwanyinazi mukulu ate ku makya baba babanyiga emikono mwanyinazi abantu abo gwobamanyi baba abantu abo mbamanyi kigambo kimu kimuweesa sebo taata tukkirize ani gwe nakoze naye
test me with skills. Okyala bw'okwanjula n'embaga.